yazemu narumba Bobi Wine nenga tanarumba Bobi Wine. Mr. President, mukuronda kwa okwakagwa ngovuganya ne Bobi Wine. Bobi Wine yakwambura notambura bukunya simanyarida mukukwambaza naye yarumbye Bobi Wine nti Bobi Wine atambulira ku mawanga era oraba President Museveni tana kwa mwegendeza narumba nemengo nagamba nti nupu ya Bobi Wine eringa kabaka yeka. President bwovayo norumba kayi omugenzi kayira ngo mugamba nti yarina mu kintu kya mawanga abantu bayize kugamba nti oraba kati muchanyonye cyatakayira bayitonera mamba bazero mu yagamba nti bwobo okora ne President Museveni ebirungi byo nebyokora bwokore birungi cyenda mu mwenda nga birungi si bibyo biba bya Museveni bwokora kimucho kanga kibi ekyo cyo kiba kicho collective responsibility yo mu government yeterimu yabera murunjo mu takora nsobi omulimo gwo gwakunenya buri kimu yabagamba nti ekibine kye munaronda muronde ekibina ekirina amazima n'obwenkanya abamu mbali na ku Facebook njogera nabo mikwano jange baroyazi nga nkunu gundi nkunyingi wa Mary mbali na ku Facebook umbabuza nti what is going on nibambulira bagamba nti royoli eyasoka kubasaba sente nti ayagara kolereza rumbuye in fact narabye misango gibagara kumugurako obstruction of justice nebirara yabasaba sente ntawolereze rumbuye sente bari bazifunye naye esente tibazi muwanga bamugamba soko turagerumbuye tukuwe sente nagana niba mantonu mufere. Video afa twamwegemya dda kakati twebaza omukama bulambo atwadde mu kubyarugaba webale kwekuma katebale kukuma nankwadde obukugoya bucha kugoya naye katusaba omukama buleme kukujjisa ogira obufumba busobole okutereera kwetyo nakolwa leero nga ebintu mu Uganda ebibinda ebyewunyisa mu ebiri byamanyi nnyo mu nsi yaffe Uganda naye kati ekibo twebuuza a State of Nation address ya President Mukulu Tubuhaburwa yayogedde eri ensi Uganda yaffe n'ensi n'okutwaliza wamu naye nga kyewunyisa nti byayogedde abantu abamu babibuusabuusa amaaso ffe tugamba katujje gy'oli tubulire bituufu basi bituufu kuba yayogedde ku human rights for the first time nti abajasi abawe ebiragiro naye tebabikola. Ekyokubiri tulabeko yalumbyeko ne Bobi Wine nti okulonda kunya kuteekamu amawanga bintu kike ekyo kwegamba we are still so surprised okulaba nti still the president of the world of Uganda is still under those kind of issues. Kitegeeza ki mwebale kwekumira ku mpewo mikonja fana flash channel Uganda abera ku Point Media abali ebungereza abali mu all our friends all over the globe. We are very happy mwebale kwekumira ko ate tubasaba please kindly keep sharing our programs ku website www.ug.com. That's our website where we're updating you every day and every day. So we are on today Mukweruga watoko his personal opinion on president's speech chawde kitegeza kyeri ensi yaffe Uganda wakifunye muki abantu bakira byotya mwebere nnyo abawagizi baffe mwena mu Uganda nebweru yo nokutwalira awamu mwebare nnyo okutuwagira nkyali mukosifu nakati nva mu ddwaliro naye kyade kyetaagisa lazima nobwe mwali nsanze mu ddwaliro naali badde nekyenjogerako ku presidential address of the nation naye bwo omuntu yenna eyawulidde President Museveni ng'ayogera bw'abanga orisita goberera nnyo Museveni enkola egyakoramu ebintu ayinza kugamba nti tulina ba presidents babiri
eyayogedde eri eggwanga n'omulala atufuga kubanga ebigambo President Museveni byayogedde byewuunyisa n'okusingira ddala tocha eri Abannayuganda nga yavuddeyo n'agamba nti yawa ebiragiro amagye n'ebitongole ebirala by'okwerinda kubanga ye commander of Uganda Armed Forces, commanding in chief, nti tibadangamu okukuba suspects n'okukumira abantu mu makomera ekiseera ekiwanvu kubanga yagambye nti amakomera timusaanidde kugafuula store y'abantu. President Museveni nze omukulaba okwanga kyalina mukisa ogutagambika mu ggwanga muno. Singa tubadde tulina paramenti nga paramenti ng'ejjuddemu abantu abalina obwongo obusaale nga balumiriddwa eggwanga lino nga bavudde mu Lusesi nga tibanavana mu Lusesi baliyise paramenti ne boogera ku kwogera kwa president ne bamuimpeachinga n'atadda mu kutufu. Obeera otya commanding chief of Uganda Armed Forces n'ow'ebiragiro mu 2017 n'ow'ebiragiro amagye timukuba abantu timusibira abantu bwerere timubakuuma mu makomero okumala ebbanga ne batandika kubikola nagunugujwa n'ogamba nti okyali commanding chief. Kyova nkugamba nti President Museveni n'omukisa ogutagambika. Ndowooza Uganda bwakatonda yagimuweesa emikono ebiri n'ateekako n'omutwe ne babuli kimu kubanga president bw'aba ayogera omutunulira n'olaba ng'alinga Abannayuganda yabayitamu tulinga ebiwulenge abatakyategeera kubanga President Museveni really amagye g'oyogerako yekyali UPDF eri gye twabeeranga nayo. Eddanga twabeerangawo na programs twaziyitanga ebimeeza. Mu kiseera ekyo nali nkyali muwagizi wa President Museveni. Nakulemberanga ekibinja ekyali kiwagira Museveni ku TV no ku radio. Nze nali chairman. Nze natondawo ekibiina ekyo ng'amaze kulaba nti teri aboogerera. Naye mu boogezi be nali ndina aba opposition balina aboogezi kutusinga balina aboogezi abasaale. Fenga tulinamu batonotono abalala banamba Lujega nkyajukira. Naye aba opposition mu biseera ebyo ngamba before 2010 opposition nobwe batukubanga bwe batuuka ku kintu ky'amagye ng'oraba batandise kunanaagira nga bagamba okay ku ky'amagye awo kale twali nejje eriyitibwa Uganda People's Defence Forces lyatandika kwonooneka mu 2011 mpora but surely wetwatuukira mu 2016 ejje lyaffe nga limaze kwonooneka. Era we naviira ku President Museveni mu 2013 we nategeerera nti President Museveni asazeewo okufuga mpaka walifiira ningamba sisobola kuwagira. Era natandika kubuuza nti amagye gaffe banange nga bwe gaali bwakigoonoonesi bwakigatandise kukuba abantu nga ntandise kubiraba mu 2011 engera amagye gye gavaayo military ng'esekula abantu. Kati President Museveni ebyo tabimanyi. So ng'ebyo byonna President Museveni alinga araga omukwogera kwe nti ye talina kyamanyi. Naye obeera otya commanding chief of Uganda Armed Forces nga tomanyi torture chambers eriziri mu ggwanga muno. President Museveni y'omu ye yatongoza oraba drone zizino zibadde zikwata abantu nakati kiyinza kuba nga zikyabakwata. Yavaayo ng'ali ku national television n'agamba nti imwe bye mwogera nze nateekawo operation eyo. Drone zezo ze mugamba tiziwamba buwambi wabala zikwata bukwasa abantu. Kukwata kwa nabaki President n'okkiriza kukwata kwa nabaki abantu bajje kiro obamisana ne batwala omuntu ne bamubuzaawo. Omwezi gumu 2, 3, 4, 5 omwaka
nga abenganda n'emikwano tebamanyi omuntu waali okwe kukwata kwana baki nga tumugamba nti seba abantu bawambibwa yagamba nti nedda okusikuwambibwa mu katabo ka President Museveni Mustard Seed yagamba nti mbeera ntya president w'eggwanga omuntu natibwa omuntu nabuzibwawo nga simanyi nga ndi president yali yebuuza yawa knowledge y'empiso owaffe tugiyita empitirizo nti kebe empiso ku kyalo bwebura nubwo kibe ekiro bakwata etaala ne baginyonya ne bagiraba omuntu abura atya oye Museveni gwe nawagira luli naye olwaleero ali ku bibi kyova nkugamba nti bw'oba nga tomanyi Mr. Museveni ebyo yayogedde ku State of Nation Address oyinza kugamba nti tufugibwa ba presidents babiri owa bbiri si wa bbiri nti waliwo atufuga omulala neyayogedde mulala ayogedde nga abadde mulungi wabula ffe abamumanyi oyo ye Mr. Museveni okuva bweto takyuka bweto ekintu Museveni ekintu kibi kyonna ekibeera ekibi yakyejjako tikiba kike nubwo abanga akikoza kyejjako n'akiteeka ku mulala okuva dda bwato bwali kanko ekyokulabirako amagye president gayogerako nti yagawa ebiragiro 2017 galeme okukuba abantu n'okubatocharinga okukuba n'okutosharinga niyo bintu byanjawulo osobola kuba omuntu omugo netocha abamu babajjamu enjala abamu babafuula abalema ne bakwocha paasi ne bakozesa amasanyalaze ebyo byonna byebiriwo waliwo riot nga baali bakutte Kyagulanyi Kiwale mu Arua kwali kwekalakasa tiyali riot amagye gakuba omunnamawulire yali wa Reuters bamukuba ng'ali mu uniform alina ne kamera bamukuba bambe onolwalira atambulira ku kagaali baali bamuse president nga ayogera eri eggwanga yagamba nti oyo mwana gwe bakubye amagye gangambye nti babadde balowooza mubbi wa kamera omukulembeze w'eggwanga ku national television without any shame omwana oyo bwenzijukira ekifaananyi engeri gye bamusekura nakati atambulira ku kagaali naye omukulembeze w'eggwanga mu kifo kye yalivudde n'agamba nti ekyo mwakoze kikyamu nti amagye gamugambye nti oyo abadde mubbi wa kamera nga kiringa ekitegeeza nti mu Uganda omubbi bwakwatibwa bamusasuza gyebabadde abba babimulekera ne bamusasuza migo omukulembeze w'eggwanga mu kifo kye yalivuddeyo omuntu atayagala tocha eyaragira 2017 owulira eyaragira 2017 nti stop torturing Ugandans wuyo yagamba nti bangambye nti tanyumidde akantu ako kakati kankubuuze ku UBC gye yabaddeko bamulaze incidents bbiri zokka era yabagambye nti mulekeraawo emu gye bamulaze y'abantu abakwatibwa nga baagala baali baagala kutemula General Katumba abatamuwalawe ne driver nga babasekasekudde bonna emigongo gyonna nga gitonya abalala ne babalaga bino ebyalo ku down abapoliisi bye badde badduka ku bantu nga babakuba ako bakamulaze ndowooza bali bagambye nti bwe tunaleeta ebirala bijja kuba too much naye kyenkubuuza kati wulira president agamba nti mulekerawo okukuba abantu in fact mulimu ebintu bingi omulamuzi eyasalo ali mu musango ogwo ndowooza singa abadde amanyi nti president ebyayogera ali serious ebyenda byali badde bimwetokota omusirikale yenna omulamuzi ali mu musango ogwo kubanga abaroyazi bamusaba kusinziira baana nga bwe bali enkuba gye babakuba abawa olukusaba batwale butwaze mu ddwaliro yagaana n'agamba nti bagende ekitalya bajja kubajanjabirayo owulira obwongo bw'abalamuzi baffe kati olwaleero bakikomezaawo n'omukulembeze w'eggwanga gangamba nti why do you torture Ugandans like that weewa wabadde asaaga nja kukijjako oluvannyuma ekyo in fact n'ekyokubiri
owinyodoro singa badali namo kamunyenye omusango kati oguri mu Supreme Court nga guri ku bantu aba civilians abawozesebwa amaje mu buchamu after torturing them oluvanyuma rwo kuba maze emyezi n'emyaka nga tibawozesebwa singa badali namo kamunyenye naye yarisa zo musango ngamanyi nti bananga enough is enough kansala omusango naye owinyodoro gwemanyi mwe mulinde kivamu yamaze da nokuragira nti court martial esigare ngewoze sabali kati guti alikaliwa abo guti talina buzibu bakoza mukoze nedda sikumukoza mukoze guta amanyi mukamawe President Museveni bwakugamba nti enkeera ngenda mbarara mutegere jinja omutegera nga jinja lwaki kwa directions zagira yigera zanjawulo President Museveni yakatekaho directives ezesimanyu muwendo ntabantu tibagobebwa kutaka naye abatudde bwato balwakitira wanga aweberaje tumugoba abantu kutaka nga mikwano jo mu government nabali wabwire wa government nga bagoba so nze ndino kulowoza nti President Museveni muri cyayogera twara the opposite chechikora si cyayogera opposite chite to mu Ruganda bwa kugamba nti timugoba abantu kutaka nze mulindo woza oba barabora nti mugobere dara kifula kagamba omutwe guli waguru amaguru gali wansi now President Museveni ngayogera ku bantu abo be bakwata ni basekura jukira abana nga bamaze da kuba masasiri babateka kutaka kyategereka nti bari babakute babatadi no mu mpingo ni babakuba ni babateka kutaka nga kikutegeeza nti n'obujulizi obwari bade burumika obwe bari funye mu kurumbirwa kwa Katumba babutirawo mukagenderere naye President Museveni nga ayogera wulira omuntu ayogera ku rule of law na constitutionalism nga suspects President Museveni mukamwake nga abagamba nti wewawo abo muraga bakora ebikorobero ebyamanyi ebyo kwagara kutemura general no kuta muwarawe ne driver wulira president Mr. President, constitution je wasaininga ejo kuma abana Uganda bwebanga bakuwa akaruru echo chensoboro kwogera bwebanga bakuwa katwefananize nti bakuwa akaruru wanga nze chemanyi kirara katwefananize nti bakuwa akaruru okume constitution Mr. President gwo tomanyi nti mu Uganda ebiragiro byaffe suspect abera suspect until proved guilty nga urira no ngari no ku national television nga stira chabaita criminals urira aga can you see what wants obgendo woza ninga mantoba kintu chichi achabaita criminals nga nowenjogerera rwalero abantu abo lazima bari mukomera babona bandi bangabona bonera bwerere in fact mu constitution yafe fet tuli nga France bwe bakukwata obera guilty until you are proved innocent ne mu Uganda bwe bakukwata you are innocent until you are proved guilty ne President Museveni abayogera konti mwaba kubira ki soko demo akagonta mu Uganda bakora batya mu Uganda mu jibiragiro byafe bwe bakukwata you are innocent until you are proved guilty naye mu France abo bwe bakukwata you are guilty until you are proved innocent genda mas na yate oraba omukulembeze w'egwanga necho nacho nakivaako still suspects achabaita criminals katate criminals bononyeza abajaso kukuba owulira ngebintu ebintu ebimu wari president bwayogera n'ogamba nti ono lazima gwe nawagiranga now okimanyi nti Bobi Wine bamukwatira mu Arua
in fact gwanga lyaffe lyachukira mu Arua kuva olwo gwanga lyaffe lyachukira politically. Now Bobi Wine ng'akwatibwa mu Arua abawagizi ba Kasiyano Wadiri Bobi Wine gwe yari agenze okunyonyeza akalulu mu kiseera ekyo yali by election baba sota SFC ate nga president yaragidde kubanga kitegerekesa bamuwerekera natuka ku kisawa n'agenda nibakomawo basota abantu na driver wa Bobi Wine itibwa Yisini Kauma awo bamukubira Segona Medad Segona omukubu oba MPs banu yagambye nti omujaso yo bamutegeera mu wa SFC amanyidwa no kumanyi abamumanyi. In fact Bobi Wine we yawonera Kauma we yara to the driver we Bobi Wine we yara to the kirabika yajja kukuba yamanyanta akubye Bobi Wine kumbi driver yara Bobi Wine yara avude mu Bobi Wine nga driver avude we ya mu driving seat nga umude mukama we yara atudde awo bamusasira amasasiti yavaawo naye wuliriza bino mu 2020 president yayogera bino ku kyali Arua jukira n'omusango guri mu kooti Bobi Wine bamuteeka ko ebisangasango ebyemundu ne bamimujja ko bwe twakubenduru na international community naye Bobi Wine ne bamuteeka ko omusango ogukwata ejinja nakuba emotoka ya president Ahmad vehicle najikuba ne bajase kirawuli Ahmad ejinja nesa singa tezisobola Bobi Wine yakwata ejinja nakuba Ahmad vehicle ndeberwamu neva mugwe musango naye wuliriza bino president yawebiragiro mu 2017 bwato bwagamba mu 2020 president Museveni yagamba bwati nga bamaze kusota aba Bobi Wine yagamba nti muri no ku Facebook yanga abandi na mugende ku timeline yange mujya kiraba na shares ngagamba nti abantu babade bagamba nti amaje gange ga SFC gakubyo mubaka mu Arua nebwe bangamba nti bakubyo mubaka ninga mantika kanetegereze ndabe oba kitufu oba bamukuba bwe netegereza nakizura nti Bobi Wine bamukuba nnyo era ne bamukuba bulungi no kumatira n'amatira oyo ye president wegwanga yenga yogere bebigambo nga yayogere byebigambo nga yawebiragiro 2017 mu 2020 mu naye bananga tufuge Uganda eno tufugibwa president nga agamba nti bamukuba bulungi nnyo ninsanyuka jukira umugenzi Yasini Kauma uyo wa SFC yamukuba amasasi zake bakuba zake mugumu bareta kumpi ng'omurambo nibagusura ku gate ye Rubaga namanyi president bwe yagamba nti zaka cyanyonyezebwa yatorose ku byo kwerinda mu Arua omurwadde yari mu rwadde yari kumpi mufu Zaki was half dead unconscious nga tategera oyo ye president ayogera ngagamba nti muteke mu ekitibwa abantu president afaze yari gamba nti ndokose kati ebintu ndabye kiri too much timubidangamu ekirara abana ba Nup abawagizi ba Bobi Wine kumpa basuka mu 10 enkuba je bakubwamu nenkwata je babakwata munga drones zisomba nga operation is sponsored and directed and ordered by the president himself yagamba nti ayinza kugamba nti yetabimanyi babaje mwenjara abamubasi mu biru to cyamujukira mu biru yawangura nakarungari ngari mukomera
to government yari mukomera yari wantu watategerika ngali mu buwambe mpaka we bakuma urumbe kareke nakugamba bwe bakuma urumbe yewaka nibagama mutumurambo tuguzike nibamutwara mu koti masho mu dungeons abantu banje nari ku program yemu ku BBS niba nari no musaje bamuturetera ngava mu wakiso ye yawona nava mu dungeon mu go down nagama barimo abantu nga bibiri naye engeri jamanyiga ine segona yamudukirira bamutwa ya mununura kashiri mu barracks yatuwa bwino ngeri wansi mu go down abane ngeri je babakoramu ngebyo byona president ari ngatama internal security organization yari kuri mbigo musaje gwe bari bayita kaka kat president ya mujayo natekayo odoki cyazuribwe embonabonye babonyaboyoza mwabantu n'abasiba abamu yabatwaranga nibakora kufamu ye karanga eringa slave trade director wa internal security organization abasibe bakwata abamo batwara mu famu ye ngebyo byonna lazima abantu ba ngaringa tabiraba ekirara president Museveni yanewunyisiza president Museveni banange abamuli kumpi mu muyambe yayogede ku Kayira nayogera no ku Bobi Wine ne kansoke ku Kayira yari ayogera eregwanga nga ageza ko kutegeeza abantu nti Kayira yari tribalistic nti yari musiko nenga amajege yari nanga agendera ku bintu by'amawanga chovora basakiriziganya naye Kayira gwe tomumanyi Kayira yari yomu kubasoka mu bwekera ngarwanyisa Obote naye Kayira oruvanyuma bwe bakomaho bamaze kuwamba Kayira yatibwa mu ngere tategerekeka bamusanga wakani bamusasirira amasasi yari no musajja nga munamawurire nga bamwita Henry Gombya naye yadukuruvanyuma rwo kutibwa gwa Kayira nagende bungereza oyo musajja atekwa kuba yamanyi buli kimu ekyatuka ku Kayira oyo oruvanyuma rwo kutibwa abantu bakube nduru nibagamba nti Kayira ono atibwa mu ngeri ki tubulire president Museveni yapangisa ekitongole ekimu ekisinga obukesi mu nsi yonna ekiyitibwa Scotland Yard ekyebungereza nibajja wano nibanyonyereza okufa kwa Kayira nga Museveni nga yakawamba around 89 bakora report na gunugujwa report tefurumanga president Museveni 1989 eteko eyo wara yenza kubanga around kubanga yafa immediately nga bamaze kuwamba yatibwa immediately nga bamaze kuwamba immediate after 86 na gunugujwa Democratic Party na nzijukira ya rumba nyo government ero government mutuwe report eyo turabe birimu no rwalero tefurumanga abantu bamanye bijirimu rwakindese kintu ekyo president bwovayo no rumba omugenzi Kayira ngo mugamba nti yari namwe kintu kyamawanga abantu bayize kugamba nti oraba kati mucyanyonye cyata Kayira oraba shenzimba ekyo kimu ekyo kubiri yazemu na rumba Bobi Wine nenga tana rumba Bobi Wine Mr President mukuronda kwa okwakagwa ngovuganya ne Bobi Wine yakwambura no tambura bukunya simanya rida mu kukwambaza ngambe byambaro byobufuzi omuntu nibatuka presidential candidate natuka no kugura bulletproof okugenda ngazirina Bobi Wine yaratibwa Kayunga Katonda yatukwatirako nga omukuronda mu kampini nga kumpirwari nga rutaro
naye yalumbye Bobi Wine nti Bobi Wine atambulira ku mawanga era oraba President Museveni talina kuba mwegendeza n'alumba n'emengo n'agamba nti nupu ya Bobi Wine eringa kabaka yeka owulira ng'eringa kabaka yeka kabaka yeka gwe togimanyi famanya by'obufuzi kabaka yeka tekyali kibiina kya byabufuzi yali pressure group kubanga mu mateeka ga Uganda buli kibiina ky'ebyobufuzi kiba kiwandiise kiwandiikibwa mu mateeka ga Uganda nga nupu nga bweri pressure group kabaka yeka yali pressure group naye nga y'amaanyi naye nga pressure group abaagala kumanya ekyenjogera kubanga abantu bangi tebamanyi byafaayo balowooza nti kabaka yeka kyali kibiina nga kibiina kya byabufuzi nga bwe kiba ekibiina ky'ebyobufuzi kiba kiwandiikisiza gundi mu mateeka g'ensi eyo abaagala kumanya ekyenjogera musoma akatabo akawandiikibwa omugenzi Bishop Kiwanuka omugenzi Bishop Kiwanuka owerubaga bujja buli mu Aristotle we buli nange nkalina in fact bwe najja mu Kampala najja nga ndi iga okuraba omulambo gw'omusajja oyo bamwogeranga yes tibaali tibamuziise baali bakaziza omulambo gwe nga guli mu kereziya gwamalamu emyaka mingi we nagira mu 90s nagenda erubaga nimulambulako naye yawandiika akatabo akayitibwa Apostle Letter to the State. Apostle Letter to the State. Apostle Letter to the State. Nga kunyonyorera yateeka mu ekigambo kya kabaka yeka. Era katabako yakawandika nga agenda ebweru nga abakatuliki bamusabye nti togenda bweru nga katotubuulidde endonda gye tunaalondamu. N'abanyonyora yali munabyabufuzi wa mutawaana n'abanyonyera ekibiina ekibalina okulonda era bwe munaakasoma mujja kuleba ebyembagamba nga bagamba yali alinga abaramira ng'agenda ebweru kubanga baali bamusabye nti togenda nga totubuulidde ekyokukola yabagamba nti ekibiina kye munaalonda mulonde ekibiina ekirina amazima n'obwenkanya nga ye yali mwoto y'ekibiina kya Democratic Party emberenge negaga omukatuliki okuvadde omukatuliki nga yanyweredde ku mazima n'obwokulota omutabusi mukwelugaba awenjega okubulizaako is there any relationship between Bobi Wine and Kayiira kuba bola President Museveni nga bali his comparison relationship ya Bobi Wine ne Kayiira eriemu bona bali baganda bona baganda okay bona baganda necho kubiri mpozi ne Kayiira yali atanyibuga atamaragazanya tubamenyira mutoke yes kubanga era yari arwanyise ebikolwa ebibi obote bye yari atandise okuleeta okutta abantu so yali mulwanyi nga wamaanyi in fact sagala nnyo okubigendamu sagala nnyo okusajjula embeera no gwonyonyereza n'okutibwa kwe wootegeerera lwaki yattibwa. Now Bobi Wine lazima oyinza kugamba nti ekibiina kye kya Nuupu nti President Museveni yaraba kiringa kabaka yeka nti yaraba nga kiringa ekirina ba terrorists geto gwe yakyogedde terrorist kitatya mu Luganda. Can you imagine abatuju nti ekibiina kya Bobi Wine kijuddemu abatuju ne Mr. President nkubuuza ekigambo ky'amawanga ekyoyogera nnyo okuteeka ku Bobi Wine nze omukolo okwange ndaba nti kifu kubanga nze omukolo okwange ekintu ekyo twakikuba buli muntu n'ategeera nti oli mulimba. Abaganda bwe baronda Bobi Wine mu bungi abo baba tribalistic baba bagendera ku mawanga abanyankole westerners zife nabwe turonda Museveni we are patriotic which is vice versa. Mr. Museveni nkubuuza kasooka we otandika kwesimbawo guno murundi gwokka Bobi Wine wakusuziza Buganda gwokka
obadde ogiwangula ku bitundu 7 8 6 ku buli 100 awo abaganda bali tibaliiwo awo bali tibana bakubeera bali tibana bakugenda ku mawanga bwe bakulondanga bali n'omutima gwegwanga bwe baganye kukuwa akalulu nibafuuka abasosoze ekiruhuure gye bakulonda kumpi n'ente nizironda tugendeyo tiwajeyo 9 ku 10 basosoze eyo toka President Museveni yali badagikomya kubanga tuli bangi from Western region. Let me be specific, from Western region abawagira Bobi Wine abatagenda kumuvaako paka last kakati tukubuuza kati fo tuyita tutya nange ndi wakabaka yeka neba nange in fact resistance chasingo kubeyo mutawana ngewakanya President Museveni ojimanyi bade va mu Western region. Absolutely mwesibuse neranda kati kambuze Bobi Wine yawangura Busoga ku bitundu 7 ku buli 10 kabaka yali Busoga nogenda tuyagenda yo mu campaign period. Tell me kabaka yali mu Busoga kati ebintu ebyo olaba Mr. Museveni nti Bobi Wine yamukanga nnyo kati ebintu byayogera wewunya n'okwewunya luyere oli kibwatukira. Yes nyonyereza mu Western region Bobi Wine obululu gwe yajjayo bwavaawa ate nga awasinga obungi wamugana kugendayo we yayitanga nga ayita mu tawuni mabbali ni mumufubutura naye era ne bamuwa mu gwanga lyonna bawa Bobi Wine kabaka yali yetoolodde gwanga lyonna. So ebintu ebyo President Museveni byaze nga ayogera abatamumanyi bayinza kugamba tulina aba presidents babiri naye right honorable Mambabazi olumu yagamba nti bw'oba okola ne President Museveni ebirungi byonna ebyokola bw'okola ebirungi 99 nga birungi si bibyo biba bya Museveni ekimu bw'okola kimu kyokka nga kibi ekyo kyo kiba kikyo ye kirungi kiba kikye ekibi kiba kikyo. Collective responsibility yo mu government yeterimu yabeera mulungi omu takola nsobi omulimu gwo gwakunenya buli kimu. Now President Museveni jori yabaramu wano ye yaragira ye yakomandinga olubiri rw'omusinga ne barwocha ne helicopter gunship n'emizingo abantu kumpi 2 ne bato abato n'abakuru n'obwangu obuto nibekwasa ntabantu abo bali bagala okwekuturako. Society yangeri kyeyagala kwekutura ku gwanga ngerina batulaga ebijambiya n'ebiso nga biri rusty bwakita batemu nga byatalaga nada n'ebibundubundu bw'ebito nga tibiwera ndooza na 10 jirya nabashe lyagala kwekuturako nga lifanagana n'abantu be mwakwata mu rubiri rw'omusinga jukira nti omusinga basookako lazima singa gali maje mwali jeyo omusinga mu rubiri bali ne batatamu n'omuntu ne batabatamu n'omuntu yade n'omu singa bali ne byokulwanyisa emundu zimugamba ne balyoka ne basekura buli kimu inzijukira na kino on record inzijukira mu kiseera ekyo CDF yali General Katumba gwe bagala kumiza omuso gwe bamubuuza ne bagamba nti ekyabadde Kasese okyogerako CDF then Katumba yagamba nti tisina kyemanyi ngali in charge muntu kyasobola kwegaana ekirungi taliwo nga nabanja yeganya kakati nga kikutegeeze bye bakola ne Katumba yali tabikiriza CDF in fact fe tugamba kyamugisa ku bwa CDF. By the way, it could be kati nga ebyo n'olwaleero musinga ali incarcerated emuyenga wano tasobola kugenda Kasese. But ask yourself, why is it onzijukira Bobi Wine nga agende Kasese abantu bali mu so many meters away nga bamuwubirako
nga ndaba amaje gaborekeza mu amasasi abamu nzijukira omuntu wari ogwe bakuba ekisasi ngo kigere kikutuseeko just kuubira ku Bobi Wine abana ba Nuupu ojukira Kyeyune Enansana ojukira Liita emotoka gwe yalinya enakawa abo bonna nga bwe bamara kubalinya na kamera nga kweziri nga bagamba nti Amanda timwabade Muriani nebyo byonna nga President Museveni agamba nti naragira dda mureke okubonyabonya abantu naye ati niye kubendobo ebimu byonna ng'ayikiriza nze naragiranga ebyo byengamba nti President waffe yabadde ki wakali kakomerawo nti ye President ono yatufuga yaliwo oba oli now tusobola n'okukola analysis bwaki yayogedde nze omukulema okwange omanyi Amini yawanga ng'ebiragiro yakeeranga bukezi n'awa directives n'ubwo yarotanga n'akeera n'akola ekintu nze omukulema okwange oba President Museveni ayagala kutuuka ku ekyo oba yatuukako dda omanyi kati ne procurement process takyabigenderako yaragidde kagina nti enguudo zonna muziwa abachina ng'amanya amateeka balina kugenda kuga PPDA procurement process mu constitution nenaragira buragizi now nzo mukulaba okwange President Museveni abadde n'emikwano gye bangi nga ba president ndaba kumpi bangi bamufuddeko abamu babawambye abamu abantu civil disobedience bakoze uprising babajjako owenjogerero lwaleero omanyi nti Bashiri agenda mu ICC General Bashir Sudan Sudan yo mu mambuka Sudan ICC ya mukimi agenda mu ICC omukulaba okwanga omukulu ono yandibanga ayagala ku preemptinga ebyandibanga bijja mu biseera by'omu maaso nga ne ICC mweri omanyi lwaki BBC yajja wano nekola documentary ku bantu abasotebwa ne battibwa abasuka mu 100 nga Bobi Wine akwatibwa President alyoka agambe nti bamugambe nti abantu 54 be batiddwa naye abantu nga 20 be bagenda okuliyirira batibwa stray bullets abalala babadde balwanyisa abajasi BBC yajja wano yali wano yakola documentary mu kitabanta ekyo n'abantu abamu tibalombuza abantu. Do you know why? Ne documentary BBC girina nakategizanya yajiwa ne ku TV za Facebook zigizanya nze ndaba obujulizi obugenda bwetuuma buwera mu biseera byo mu maaso ekigenda okubeerawo nze kyendaba nti cyane bakimuleetedde ebyo naye kyebuuzibwa abantu abali mu gavumenti mugenda kuwona abantu abali mu gavumenti eno ne President Museveni ng'omutwaliddemu muleme kweyisa nga Milozovic y'omu ku bazungu ndowooza yafiira mu ice mukomera mu Hague. Milozovic yagendanga natta abantu bwe yatanganga omunabyabufuzi mu nsi ye nga nkeera bagenda okuziika nga naye agenda okuziika wabula mu kuziika bwe yagendanga kuva mu motoka nga yeesiga kamulale mu maaso bagambe tebamukubye bwe yagendanga ku lumbe nga baziika ng'atandika akatambala nga balowooza nti akaaba kumba yeetaddemu kamulale ako kampani mukubya Rugaba Milozovic kati ekyo kino nkireesa bw'akola president byabadde ayogera ng'alinga yeeyisaawo. You cannot be the commanding chief, the president of the Republic of Uganda. Nga ebintu ebikolobero by'abasirikale bo bye bakola nga tobimanyi. Nebo nabango bimanyi.
But what's the relevance of your orders? Ye kambuze bari abantu abakubidwa. President Singa yabadde okuze yali government abakubidwa nowenjogera bali mukomera. Yabadde agamba. Yali badde ayogera n'okumugenzi Kawuma ebyali mu Arua naye yali badde naye tafaayo. Okugamba nti yakubye endobo ekyo kyangu nnyo. So ekyamirozo fix kyendese bweto bwe yamarawo abantu nagenda ngokuziika naye ate ne bamuziga ne bamanya nti olimba gwe wabata bamutwara muheki nafiira wa yafiira mukomera so nga tumaliriza okwogera kwa president bw'obanga tomumanyi oyinza kugamba nti tufiirwa abantu babiri eyayogedde n'omulala omwe atuvuga naye ffe abamumanyi tebwewuunya tisobola kwewuunya eyo ye Mr. Museveni mukyalugamba nga tonaba kumaliriza wali kyetusasobola kubuusa amaaso ku mbeera y'omukulu ono Frederick Lumbuye yeefuuse ensonga nalabyeko nga bagamba nti Zaake bagenda muggulako omusango simanyi ate musango gwaki Lumbuye afuuse Lumbuye Zaake tibagenda kumugulako omusango gamba Roye yari abalimbye bange amunitachi n'abantu abamu bali mutake timujja ni munkima kubanga abamu mbalina ku Facebook njogera nabo mikwano gyange baroyers nga gundi nkunyingi wa Mary mbalina ku Facebook mbabuuza nti what's going on nibambulira bagamba nti Royoli eyasooka kubasaba esente nti ayagala kuwolereza Lumbuye in fact narabye emisango gye bagala kumugurako obstruction of justice n'ebirala yabasaba sente ntawolereze Lumbuye sente bari bazifunye naye esente tibazimuwanga bamugamba soko turage Lumbuye tukuwe sente n'agaana nibamantono mufere so yigwe bagenda okuwabira nti yabalimba kati Zaako muwabira ki Zaako muwabira ki so ebyalumbuye ebiwanvu nnyo tusobola kubigatana kino naye ngabwe nabagamba owetwogerera Lumbuye tumubanja government ya Uganda kuba Oriem yabona gamba ajja kulinya enyonya je so I think it's us kati atekwa kuba tulina embassy tulina ene kitwita military attaché nga makuru gacho military attaché tulinayo office yekijasi lyeri nenga yawano buri embassy tuberako ebisere bisinga babereko ne military attachés abo bakura intelligence nachi baberawo officially so Oriem minister wa international relations yara ina chamanyi ku Lumbuye nagamba nti tumuleta ayinza kuba yatulimba nti wamuteeka mu nyonyi ni bamuleta bo mu lyato achali ko mmeri kati eche tubanjira government eno twagala aja tubulire Lumbuye bwe bamuleta ngabwe yagamba bamukomyawa bwe banga tibamuleta kike kyaliwo akomewa tubulire nti tamulina enyonyi yagwa amafuta nga ya Uganda tena kutuuka bwe bayagwa amafuta ekyo nacho ate ezire za Uganda tizituukayo etake tulina enyonyi tukatake so oba yalinya Mary tena bakutuuka ali ne kago so fe ebyalumbuye nsaba bana Uganda tubere bagumikiriza amazima oluvanyuma galizuuka wabula ngabwe nabagamba take yensemu etesigika ate yensemu efugibwa dictator asobola kukola buli kimu ekisoboka nekyotasuubira era ngabwe nabagamba olaba batakashonje Kashonje senior journalist international journalist nga ava wa Saudi Arabia adukidde take nakiriza aba Saudi Arabia nibatira Kashonje umutake take nesigala bwetu ne president natabera ne cyayogera sigamba nti ekyo kye bakoze Lumbuye naye mbagamba nti netake nayo tiyesigika so katulinde ekinavaayo tujja kushiraba kubanga omuntu tisimanyi omuntu
omuntu tasobola kubula bwatyo n'obweru libaddi lazima ajja kulabika oba mufu bamulamu nze kyenvumira bano bannayuganda bannaffe naddala bali ku YouTube abagamba Lumbuye yafudde Lumbuye yafunye obutuuze. Please, they are inciting people for nothing. Ate n'ekirala ekyo tukireke kya Lumbuye nze waliwo sagala kusajjula mbeera Mr. President bw'aba ayogera aleke kulimba abantu nti he's a Democrat. Teri mu nsi yonna, I stand to be corrected and challenged. Teri mu nsi yonna eyarafuze ensi ye for 3 decades nga Democrat. Tabangayo nga afuze ensi ye 4 decades. Emyaka 4 oba 3 nga Democrat atekwa kuba dictator. In fact, one of the characteristics of a dictator is overstay in power. That's one of the characteristics? Yes. One of the characteristics of a dictator is overstaying in power. So, echo ndowooza abannayuganda mukimanye. We are being governed by a smart dictator. Yeah, indeed, if he's a dictator, he's smart. Yes, he's a smart dictator. Of which I don't know whether he's a dictator. Naye ngamaliriza. Waliwo interview gye twakola wano ninkugamba nti ba doctors ba Uganda basasulwa bubi. Ntera nti division nti cancer omumu division ngeri eyerubaga. Musara gwe bamuwa asasula ba doctors babiri. Eno programu njebaza bajiuliriza president yavudeyo babongezeza omusara babade bafune emitwalo 75 babatadde ku miliyoni 2.5 bebale so ebintu nze nebaza flashlight ebintu byetwogera abantu abali mu government ebimu babiwuliriza nibagamba wayi katukyusemu se ekyo nchebaza yes miliyoni 2.5 ku doctor it's nothing zichari ntono naye at least kuva ku mitwalo 75 ku 2.5 awo tusenguddeko miliyoni 8 addition. Yes, awo tusenguddeko so ngamba sibura abannayuganda mubeere bagumu Bobi Wine nobwa narumbibwa mu ngeri kini bamuteeka ko ekintu ky'amawanga echo timukifaako fe tuwagire muntu ayitibwa Bobi Wine tituwagira gwanga lya Bobi Wine tituwagira buwanvu bwe tuwagire bigendererwa bya Bobi Wine ngomukama ngemubezi wa yes siri muganda bandi bonna tituli baganda bwe kinetagisa okufuuka abaganda nene tuwagira Bobi Wine nanunule gwanga lino katufuuke bikwanga kwe kusema kwa Katonda. Yes, kubanga ndabye nga Mr. Museveni akikulembezeza nnyo ekya tribalism nga emyaka gyonna abaganda bebaze bamuwagira. In fact, let me tell you this, Katonda anyambye mutwe gwange mulimu nga mu video ebe yetorora hard disk kaliyo abaganda banenya okubeera n'obusosoze bebalekawo Kayiire waabwe mu nsiko bona ne bagenda ku Munyankole Museveni ne Museveni Mr. Museveni gwe tokwatikwa bwo ku nsonyi nokitegedde abaganda baleka Kayiira mu nsiko nga muganda munaabwe bona ne bagende wa Museveni Munyankole kati obusosoze buzeddi bwakalabike naku zino ebyo wabasuubiza sibye ekiseera kiwanvuye nabo babuuse nakugamba ntobadde nabo mu buliri babukuleseemu tibagenda kuddamu kwebaka kiriza baganda bwe banga buliri babudduseemu basiibudde mukulaga tuyanze egewe bali nnyo analysis yo ate tukwebaza nti buli kiseera tukufunira otuwaze update. You encourage people
with your personal analysis. N'abantu bebaza nnyo abantu comments amaze mutuwa zituzaamu amaanyi. Those analysis. So zituwa go ahead, we keep moving. So banange tubebaza nti kuba nti bwe mutali tetwali baddewo. We tuli kuba nti no we muli. We are ready to keep posting you every day. But do not forget to visit our website www.theflashlightug.com. Visit our site, subscribe on it, get notification, subscribe on YouTube, subscribe even on Facebook. Neto Nyamukira Rugaba. Uganda China Facebook. Byemba gamba banange enseno nze simanyi enfugibwa jefugibwamu. Museveni agamba nti Chari chitufu Facebook kajigalewo mu Uganda nagarawo Facebook nze nagende wafe nindaba ngandowoza bwe nagarawo Facebook ngandowoza ntamatoke gagenda kukara ebitoke nga bwebiriti byakara narindowoza nti nente tizigenda kubibera n'amata wegari kati Facebook yakikanjigalewo tusobora kuberawo nga teriyo naye kambuze oloza bababuza Uganda ebigambo abyogeza as a comedian, abyogeza as a president, abyogera as who? President Nsonyiwa memba mbuzi oyo ye president fa bamumanyi bwatyo katoroza nabalina kabirinda nabusayi press secretary yewe tari ku Facebook kwali kakati ngambira ati agana nagamba nti nurumbuye yali abavumira ku Facebook ati yajigala mu gwanga ekitegeze na yagirina. So ebintu ebimu olimu omukulembeze w'egwanga sagala kugamba nti ebintu bye bimwe bisesa naye gweto gwetulina naye ate tunako. No, I'm also not against him, but sometimes I wonder as an intellectual ngena niwe really there are some speeches all about what asana ka review asigalenga sokazi somasome muko. We are not blaming him because the fountain of the honor. Teaching of the honor, but President Museveni I'm subjected to be forgiven President Museveni abatamumanyi His Excellency buli kyayogera abashigenderedde katoraba ebisere bino bye tumaze nga turi ku speech yekyayagara murobere kwekyo ababimanyi ekyenkugamba President alinga arowooza nti eggwanga lino abana Uganda tibakyarowooza ko yadde ebirungi bigwa byocha mukubya Rugaba. Era program efe olwaleero tugenda gikomyano tuyinza obutasukka nako olwaleero katukwagalize nawe osobola okutuukira ko budenga bukyali utambule bulungi naye mama naye mutwebalize n'abaana batwebalize abakufumbira kachayi n'obaawo n'osobola okufuna amaanyi agatambula nojeno gye tuli. Era mwenna abawagizi baffe abana Flashlight Channel Uganda mwebale nnyo eri mukubya Rugaba okubeera naye nga mumuzaamu amaanyi obulwadde bumuluma. Era namwe abagambyeko nti you kindly musobola okumujanga mujanjaba yes please ngaba nawagamba musigaze ku namba y'essimu mumukubireko mumunyumyeko mumwe ku magezi nti no bwamira neddaga likola bweriti bwamira lino likola bweriti namba nagibawa nesijja kutaddamu gisoma 772 890 no 980 atikanje esomere eri 0772 980-933 chakabi ye nambe mpya Rugaba munkubireko munyumyemuko tulabe nga yensi yabe tunatambula program ya tukomyano twinza obutasukkaano mutulundirire olundi omukamange mubezi baffe mubere bulungi mwera but don't forget to subscribe and sharing our content all over our 3 channels. Those channels keep subscribing, share ku Point Media, share ku Flashlight, share every UG and analytics please awamune ku Omukutu www.theflashlightug.com. Keep with us. God bless you and stay well. Bye-bye. Baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu
ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'aba dokita n'abamu abalangirako obulango batya